ne Teebe. Kyokka buli kimu nakigonza olujja olwero yimiridde. Naye ebikola ne biryoka bijjula wano. Gira kino. Alabye bannange. Muntu abonyeewo n'abakozi. Kati sigikola. Wano. Osaana wewe. Malawo. Uniyitolole nyumba. Alinga bana balambula poloti. Hajji, salamu alaikum. Owa yingo owetolole nyumba. Oyagala kutundawo. Oyagala kutunda omanye omuntu abasajja baye mutyo. Atoka naje tula naje pima olinga bapuntu osobe. Nile kintu kyekene munyete. Jaba awakati wajudde. Wanjaje? No, wakati wajudde. Utegeeza. Mbale manye waka wajulanze. Naye si wagumivu. Kati okujjula wajudde nga wuli. Naye si wagumivu. Walagaya. Siwano kati wasaanawo. Hajji kanzi kyotegeeza. Byongamba ozanno mbitegeera. Yani kanaabo ate kunfuula nti byenjogera birwawo okutegeera. Ati sikitegeera. Katate bwinze bwemba ndi waka. Ate n'ongamba wajjudde naye tewagumidde. Onoonsonyiwa tugenda kunyumya nkola ki? Ng'okola ate era ng'era kyekigala. Nga njera. Awaka ng'enza okulaba. N'akagira. Nina ekibulawo. Nga bw'onaatunula bw'otoga. Bwe ntunula mulimu amaaso waliwo wegayitiriza. Waliwo bisira. Wanjani. Era kyokudula badde. Ebishi nedda. Nkitegedde. Twasaawa. Kati twasaawa. Bino bene byalwono nga bisakatizaawo. Nebyo n'embisalaasa olubika byotegeeza. Naye si bye ngamba. Ne munju mwennyini mulimu ebibulamu. Ndako. Enju esagasagana nga bw'omanya ati nakoze geno cleaning. Wotaba. Omanyi batubala n'abakozi. Balina engeri gye batufutyanka jjukira mirimu yagikola, ekintu nakitereeza, kakati bwe nnafunye omukisa. Nenga byonna kankole ki? Kambyekolere. Ebitangasa n'ebifulumye nengenda kutewulikira butawaana. Nina kisitegedde soko nteke tufanye. Nono Teebe bamufulumiriza mbitagasa. Ngasimira. Wamufulumiriza mbita kugasa. Wanji Hajji. Teebe naye yagendedde mbitagasa wano. Nteeka mu kifaananyi. Obwedde onoonya Teebe. Si bwe mbadde nnoonya naye kyeŋŋamba nti bwe ntunula mu nju naye yennyini tali ate nga n'enju erabika tekumidde bulungi. Ndako Hajji butombuzaabuza koma weeno ate oyogera nange ate eri ogambaani. Mba nti gye mbadde ntunula nti oŋŋambe omunoonyezaawo ne mu kisenge ntunuddeyoko nga naye taliiyo. Mu kisenge ndako Hajji mu kisenge kya Teebe otunuddeyo ng'omwagaza ki Hajji? Watandika dogena mu kisenge kya Teebe. Nfulumye n'ebweru n'engenda ebweru n'enzira n'eriyo nayina ntuuseyo simulamu. Ningamba kiki kino? Ndako Hajji. Owedde Teebe bwabuze ewaka ne watagumira. Nedda si kyeŋŋamba. Si kyeŋŋamba naye kyeŋŋamba nti nga bw'onaabeera waka obuvunaanyizibwa bwo okumanya nti awaka leero waliwo gundi. Bino biseera bya gaba mmere. Babuuza nti muli bantu bameka nga nzira mungi. Tuusa ngenze ne manju yonna. Hajji twetaaga emmere. Kyembuuza. Tuli bantu abeetaaga emmere. Akati bwe batubuuliza wano bikwataganye bitya oddamu kyotya. Tomanyi bantu balina bulijjo. Bw'okimanyi nti okubeera ng'omanyidde omuntu nti abeerawo wano ogundi abeera wano bw'otamulaba nti ne pulesa oba sukaali abiri. Wanjaaji. Bw'okitegedde nti keneewuubyanga ngenza okuwulira nga ne breathing yange etandise okubeera. Njagala nnyo okufuna ekituufu ne bakusanga ngawo. Kulindako Hajji. Sukaali aliye. Pressure erinye kubanga onoonya Teebe tomulaba. Hajji ati saagala ate ogende wala. Nedda. Njagala owulirize ekugamba. Ontandise bulungi nyongera omuntu n'abalagamba nti kantandike munnange nti munnange lwabona tewagumidde newozaako nendowooza ogamba ku ssaawa nonga nti mu nnyumba nga temulimu bintu nendaba siteredde Hajji negamba Hajji bwe mba wendi mbadde mmanyi nti ewaka bagera bateredde nti wajjudde naye tewagumidde kwegamba nze nzijuzaawo Teebe nagumizaawo. Hajji watandika okukwata ekkubo n'ogenda mu kisenge kya Teebe. Mu kisenge kya Teebe sinagenda. Nogamba mulingizayo watali. Okulingizayo kwe kugenda. Oli
restless. Kakati njagala kubulira. Hajji, toyina mirembe sukali alinye. Kakula musaba. Kakati njagala kamaliro. Nedda Hajji. Nze ngambye bugambi nti engeri sukali gye yalinye bbe. Kyetaaga n'omugula ng'omanyi bameka bw'ogulira n'otagula bwakwono. Hajji wayiza obuyayi. Ongambe Hajji singa oba weetawudde nnyo noononyo omuntu nga tomulaba sukali alinya pressure n'erinya. Kakati kale so badde oyagala kumanya ebbeeyi ya sukali. Ebbeeyi ya pressure badde oyagala kumanya yaki. Okumanya wayiza okubuzaabuza Hajji. Wano ngambye pressure na sukali bikuluma. Owulidde? Kakati ebya sukali ebyo biyiiza. Kakati kale pressure akwatagana ne sukali badde ogenda kugula pressure wa eyaki. Ate naawe tobanga mwana muto. Gwe nga gwogula ebintu ebbeeyi y'ekintu eyinza okulinnya pressure n'etalinya. Hajji sagala kunsiruwaza. Hajji sagala kumbuzaabuza. Oze n'otu ne lwaki abasajja mwe n'otuuka okuŋŋamba tontidde n'oŋŋambe wakanga tewagumidde lwateebe. Maama wange kati kino njagala ndowooza kankyuseemu bukyusa njogeremu nga nannyinimu. Njagala ndowooza Hajji ati oyagala njogeremu nga nnyinimu. Tolaba nti olina nnyinimu. Hajji toddamu kumbuzaabuza n'otatya nti mukyala wange anagamba atya otuuka okuŋŋamba nti wagumidde. Ekyo kyentya ekiriwa ŋŋamba ndi mukyala wange lwaki afana emirimu ng'ateekwa ogikola simulaba era kyekinnwanja ye omuntu nti aliwa. Hajji tombuzaabuza ndi muntu mukulu ate emyaka gye mmaze naawe nkumanyi. Owulidde nkumanyi era si ye mukozi yekka yakusooka okubeera wano si yasoose kati sagala kumbuzaabuza Hajji. Kakati kuba nti bwe babeerangawo nga sibuuza nti onaaluwa ng'obuuza ddi wali wanyiza omukozi ddi wali ogambe nti ngeze mu kiseera ky'omukozi n'ekiringiza ddi Kajji tombuza ddi tubaire n'abakozi wano ne bakola batya ne bagenda ewaba wiiki ne bagenda ewaba eddi ne badda n'amalayo omwezi tobuuzangako nti gundi aliwa. Giri watandika okugenda mu kisenge omukozi omunoonyi giri watandika okubeera restless ng'onoonya omukozi. Kati nayiga kubanga ndabye emirundi mingi nnyo nga kabiite wange obonaabona nga abakozi bavuddemu kuno saagala kuddamu kiraba buli mwaka oguyitawo banjagala osigale ng'oli mu mbeera nno ng'era okyansikiriza okutunulako kyenva mbuuza nti Teebe yalazeewa oba ebbanga lyonna lyonna obadde ng'ogamba nti obonaabona okola ki kati sikyayagala oboneebone okuluusa naye nga omukozi nti kubanga yagenze kyenva mbuuza nti aliwa ye yalazeewa yalazeewa Teebe emyaka gye mmaze nawe tonkanulira nkuddoboozi ombuuza Teebe yakoze atya. Mbuuza njagala okumanya nga nannyinimu Teebe yalazeewa namugobi wangi yagenze waabo Hajji ati njagala omuwulire olwaleero okuva ddi era obuyinza obujjawa okugoba omukozi nga simanyi nnyinimu njagala okimbuulire kati agenda atya yakoze eki njagala ombuulire yakoze eki ekituusa omugoba ababulijjo ŋŋamba goba nga bwito bikukwatako ababulijjo ŋŋamba Teebe yakoze eki ku bintu byankolera ku bintu byakola ku bintu engeri ayina n'ebintu byakolera nga simanyi ŋŋamba awaka okunnyamba okundabiririra n'otakuluusana ne okundabiririra kakati njagala kubala 1 2 3 Teebe mwagala wa ekyo sijja bw'abanga tadda ojja kugenda ofulume paka lw'oli muzuula okomewa Hajji wulira bwe ebintu binsobedde bannange nninga nga awunze n'okuwunga Hajji oŋŋambe Teebe bw'atadda nkola etya bw'atadda sikwetaaga wa subhanallah Hajji otuserekwe bannange kiki kino kye natuusa Hajji bannange Mukama Katonda Teebe atuusizza kwe lusirwako lugenda